Ssaabasumba okutuuka okukangula ku ddoboozi kidiridde bannakibiina kino ababadde bakuŋŋaanye okutema empenda ez'okuzza ekibiina kino obujja mu kigo ekyabbulwamu Omutukuvu Pawulo mu kibuga Mukono okumutegeeza nga n'abamu bwe bayungula amaziga ng'ensimbi zaabwe bwe zaalibwa abakulembeze ababadde baddukanya ekibiina kino. Ntutteyo emitwalo gyange ebiri ntuuseeyo njagala okumpayo omutwalo ngende ngula akabisi teziriyo ez'okwewola gyeziri teziriyo. Mukama waffe ebintu byaffe ne biba nti byagootaanira n'obusente bwaffe Mukama waffe ne bubulirayo bwe twatwalangayo nga twagala okukulaakulana taata wange kyekyo kyatusomooza. Azze eki ekibongooli wakati onojjeba omuwandiisi kijala sente zange najja kuwulira tizirwalwanga ninga yaziwola dda atufune mu kukiiko magoba. Ssaabasumba alabudde ne bannakibiina abeewola ensimbi ne batazizza n'agamba nti buba bubbi bwennyini era nti bo balina okuvunaanibwa amateeka. Naye nga mpulira omulanga nabo bonna abeewola babeere nga bazza mu budde. Awadde bannakibiina amagezi okubeera abeegendereza nga balonda abakulembeze b'ekibiina abajja kibasobozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ffe mukwata ssente ozireeta kyangu nnyo naye ate okufuna ssente zo tubeerera ddatuuzi. Tukola arrangement empya ne branches empya ariko obujja babawandikira ekkomo njeru nze bisomo nja kubayamba. Ate okuddako egogonya kawuku mu kigo ky'Ekisubi, Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga akulembeddemu mmisa ey'okujjukira yatandikawo ekifo kino Archbishop Louis Joseph nga beesonzemu n'ensimbi ez'okuzimba ekizimbe ekinaamubbulwamu okumujjukirirangako. Ensimbi eziwerera ddala obukadde 36 ze zeeyamiddwa ku mukolo guno era ng'omugenyi omukulu abadde Fabian Kasi akulira Centenary Bank era ng'awaddeyo obukadde 10 ku Rab Bank ate ye akakadde kamu. Ssaabasumba alabudde abakkiriza obutasobya bannaabwe nga nabo bwe batayagala